so butabeerawo mba neekotogedde. Bavubuka bakaka mu bbanga lyonna nnyo bambi ate bakozi baagala nnyo okubeera abantu abamaanyi kuba nze nzijukira byenze ndaba bye baakiivinze ndabira ddala nga bali true definition of hard work. They want to be better every time. So I'm proud of them. Era nsaba mukama bakume nga bali wamu as a group nga batambuza obulamu bwabwe bastrange okwesanga ne bakolagana emyaka esukka mu 2. It's beautiful. Okay. Kakati mama yawe from that. Naite tutera enaku zino wacha kamera. Nachawa kamera. Sichawangako kamera by the way. Ate kati kamera ebimu ku mirimu gyaffe. Byonna tubikubuuza. Ngaki? Nange waliwo interview gyetwakolemu. Omukyala mulina obuzibu naminaloozi. Sina buzibu naye. Nagamba yitawala mukyala. Era ko wamubuuza nakuwulira kati wamubuuza ku lwaki. Namugamba lwaki takwegattako ne mudduukirira abantu nga kuba yali asibuludde basiraamu. Lwaki takwegattako kuba okikola nnyo embeera nga mukikola mwebinga abakyala n'abakyala. Nakuddamu ki? Nswiri mulina obuzibu anti nze kati saaliyo gye mwatandikira ebintu byammwe kyevala nange nfunye omusanze nga gwe yabuuza interview ko eddoboozi lyondi n'agamba nti nno omulazi omutima omubi omutasuubira nti musobola omulaga ne mugyayo oluyimba then n'agamba ayagala mu miliyoni 3 kati gwoteesoota tukole kutaka nga gwe gyeweeriya wangi tukole kutyamu miliyoni 10 amumpaako meka nze guteezi empaayo kasanvu ayagala miliyoni 3 ngambi 10 kati gompaako meka ayagala 3 akoleko ebijja bya famire kati gompaako meka Chumi omugamba ki kubanga bingi nnyo byavaayo naye sirina kye mugamba naye lwaki oluyimba nzeeyo ku YouTube nga bansala ate nga kyamulumye nnyo ate ogamba kati ebisigadde ojja kuddayo munange eki obibuuzeeyo ekya miliyoni 3 okyogerako ki tewali kyekyogerako togenda zimu sizirina kirasi nanendeka munange wandukyusa nalukyusa endeka aliwo ekirala obwedda njogera kibadde nkuwa interview nina meeting nno bankubira naye kati gyowe kino kitwale kuva nze omaze mu mawulire emyaka 12 tonafune bakwata ati nayongeramu amaanyi obafuni nabangi tegeeza oli wakabi kati gwe maama nawe kati omuntu tasobola kulumba bwantu nga tekimukolera kubanga tuli bangi omulimu gwonna nga tegufuna bagwegezaamu oba olina okukola ennyo kubanga abantu kyebalaba ekyeru nga bwe tuli wano ekyeru kyosinga okulaba what is white around us is what you see okusooka before you see any other colors. Waliwo ekintu kino kyayogeddemu tolina ssente zewali omuwadde tewali agamba maneja we yasinza okwonoona naye gwe mbu takulinaako nnyo buzibu bakiri omanyi abantu nga bakumanyi singa bwemanyi kati nange mba nange njagala kumanya tugendera maama happy belated birthday bannamawulire ba B2C soldiers mwebale kwagala ba B2C Mr. D, Bobby, Julio ndowooza nze ne ba B2C twekozezza because when you say 10 years of B2C 10 years of Spice Band kitegeeza tutambudde ffenna and you guys we're so proud of you ng'abasinga bakyogedde nti group okubeerawo si kyangu muli bavubuka abato abalungi abanyirira kizibu nnyo okubeerawo emyaka 10 nga temufunyeeyo kibasoomooza naddala obukyalo obwo naye olaba mubaddewo obukyala ne butabajjaako njogera nga big sister waabwe ebimu ku byawula abaami mubimanyi ng'ovudde ku ssente bakyala
naye bambi abaana bano bakuumye eddembe kubanga balira newulira mu sowaani emu ne muganda we wekizooke oluganda ensonga eyo nkulu nnyo mwebale kusigala nga muli humble even after the success. We wish you more years. After 10 years to come out celebrating it 20 and even more. Ekyo buli omu kyeyandiyagadde gyetuvudde wala ndooza twakola kolabo yaffe 8 years ago nga ndi ku university and I saw you guys nga muli bato wawe nakulabe nga mutambulira mu sapatu. I'm sorry wano luwafu nga mutambulira mu sapatu n'obwana. But it's so hard to believe they have bodies now, you know. You've so grown like Muli Basajja right now. All the best. On 9, Zenga Spice Teboweri and Gabriel. Because these guys have also supported me. Buli wembeera nga na concert manyi waliyo tables eziri sure. Eyaba bitusi tebulangako. Eyalema namakula tebulangako. So byonna byekola ngamba abo bantu bange kanonye tebe endala naye nina tables eziri sure of. So thank you for the love Jemondaze nange Jengendo Balaga come 9 to all the Spice Gadgets out there. Muchimanyi we are one family. Ewali ba B2C, wali ba Spice Gadgets. Ewali B2C soldiers. What is Spice Diana? We are one family, all the best guys keep winning. Newe binajja bifaanana bitya banaite mwawukananga. Your brothers for life. All the best. I love you so much.